tukwaniriza ku channel yaffe eyadda ya Is Still Hope wetukutuusizaako ebigambo ebizimba oleta science mu Bible ogenda kubuusabuusa ebyamagero ebisinga ebizaamu essuubi tandika okuba nga obulokozi bw'oba obulokole obukulukutiza ku Yesu. Ebyo n'ebirala bingi bye tukutuusaako wano ku The Is Still Hope, omukutu ogukuwa ekigambo eky'obuwanguzi. Ki ebikaddiya omukwano. Nze nandirowoozeza nti biki ebikaddiya omukwano. Ekisooka kye nnyinza okugamba nti bwe mba sitegedde ky'oyagala nga nkufumbiddwa kati nze ndi mukyala mufumbo. Bwe ntegeera mwami Walugaba ky'ayagala n'enkikola automatically ajja kunjagala. Naye kati bwe mba sitegedde ye kyayagala nyiza okukubagana naye kuba ye ayagala ate nze nenkola B. Kati kikulu nnyo mu mukwano n'osooka otegeera munno ayagala ki. Bw'omala okutegeera kyayagala ne bwe kiba kikkaluubiriza gwe nga owulira kikumenya naye olw'okuba mukwano gwono kyayagala osobola okusubmitinga n'okola ki n'okikola ku lw'omukwano guno. Kiri ku sayidi zombi mukwano kubanga okwagala kuli tuwe. Bwe mba njagala okunjagala kitegeeza nange nina okwagala. Bayibuli egamba omuntu kyonna kyasiga kyakungula. Bwe mba njagala siteero njagale nina okukwagala. Bwe nkwagala mu buli ngeri nawe olina okunjagala. Naye kati abasinga obungi ayagala yeekubira ku sayidi emu. Nze omwami tanfaako, omwami tanjagala, kati gwe omwagadde gwe omufuddeko gwe byayagala oba naawe oyagala kutwala sayidi yo. Kati mu ntandikwa ddala nze ngamba tusooka otegeera omwagalwawo oyo. Waliwo ebiseera ebisinga Musumba abantu abamu tebamanyi communicating nga bye baagala nga ye alowooza kati since oli mwami wange ojja bitegeera automatically. Ate nabitegeera ndi Katonda. Ojja bisoma just you know. If you don't do it, I mean, some people are so bad at communication. They don't know how to communicate their feelings, Anti kati okutegeera muno kyayagala oyina okubeera nga communicating naye. Kati laako communication kyekimu kubijjawo ebigenda biserebya omukwano ogwo. Kati katugeze nze wano omwami wange ategedde nti ndi wano. Kati wemba semugambye nenfubutuka bufubutuse ku makya agenda okundaba nga ndi kweni TV oba namukubira obufaananyi kandi social media kati yajja ne bali bakamukubira obufaananyi iye mwami Walugaba mukyala nga tumulaba ku NTV nga baneeza mugambyeko. Kati mba nsuubira kyawo mba nsuubira kiwemba saamugambye ate nga bantegeezezza ggulo limu tyogenda kubeera ku NTV. Omuntu gwe nina okusookerako okugamba ye mwami wange nga sinabagamba mulala yenna mugamba ni munaye nfunye essimu wano mwami gwe yankubidde aneetaaga ku NTV. Kati bwe mumala omugamba kati oba bibadde bityo baba akimanyi ssaawa 3 nina okubeera wa. Kati bwe mba mugambye bane okuleka gino emizimu egituwalampa naye bwe tukkirizganyiza n'omwami wange ate kati lwaki olwali tukwatagana. Naye kati ebiseera ebisinga nti ffe gwe obeera n'akako n'onyiiga oba n'otakwogera. Kati si Katonda, omwami oyo si Katonda ate n'omukyalo oyo si Katonda. Mubuulire nze nina polisi wange nti bwe mba nanyiize nze munze siina mbonna nfuuse. Bwe mba ndi musanyufu buli muntu yenna amanya nti Miriam musanyufu. Ne gwe nsanze mu kkubo. Kati era bwe wabeerako ekikosezza omutima gwange simanyi bino byakuseka ku ngulu nga munda siseka. Kati yo omwami yanjiga era bw'akoma ate kiki nga ndaba akafeesi kakyusa. Okitegeera ebintu bwe bityo. Kati tubeere banjulukufu eri bannaffe, tubeere banjulukufu munno waba akunyiizizza tokisiba ku mutima omwaka ne guggwako n'ogwokubiri n'ogwokusatu n'ogwokuna nedda. Bw'aba akunyiizizza ku makya n'afuluma n'agenda bw'oba osobola omuweerezayo ka message kamuweereze. Omugendo naye munaye lwakuba ogenze naye ondese siri bulungi era ajja kubuuza ate mukwano ate nkoze eki kuba naye ayinza okuba nga akikoze nga takitegedde nti akunyiizizza. Ebyo bibeerawo omuntu n'akola ekintu naye kati bw'oba okifulumizza enkya tajja kukiddamu. Waliwo abantu munange b'oyogera nabo naye nga feedback oba kyagenda okwogera nga akimanyi gwe togenda kirecevinga bulungi n'asirika.
Atari okusirika nze sikkiriziganya nako. Most people be like, you're insulting me, you did this, you don't even care about my feelings. Buli wamugamba nti oba yakoze kikyama kye wakoze Miriam kyanumye. Ye nga kitwala bubi. Anti kati ekyo kiri mu kati nze nakulira Buganda ndi omukyala Muganda ate Mukama yatuuka okumpa omwami yampa Munyankole. Kati wampa Munyankole kyali kizibu nnyo. Kati ffe twakula Abaganda wawuba owulira abo. Kati ffe nga tumanyi na tribe z'abantu naye nga bantu bayita Banyolo. Kigamba ffe kyekigambo ekyatujjira nga famire. Kati nga buli atali Muganda yenna nga n'okubeenyenya tubakola ki? Nga tuyina engeri gye tuba tuwalamu nga tosobonaga nti ono tribe kinti oba bweti naye nga temwetaaga kumanya kubanga abo abantu be batulimiranga nga ne baba bazze mubateekere ku lusalosalo gye babazimbira obusiisira. Kati Mukama okunzijjamu ettitimbuli. I hear you. Okunzijjamu ekyo. N'alyoka nkubako Omunyankole bannange ne ŋŋamba leero luno. Kati ntandikidde waye kati mutwala ntya bannange mbazadde ne mbaga nti Mukama yampadde Omunyankole kati nga ne mu matu okukiwulira kiwaawaza. Naye nga bw'oba ng'onootambula ne Katonda kulina okukola okwagala kwa Katonda. Ogambye kyazibuwalamukko. Kyazibuwala naye oluvannyuma olw'okuba nti kati nze ndi mulokole. Okumugondera, okumutegeera, kati bwe mmala okufuna omusajja olijjukira obufumbo buno omuntu tokuze naye omusanze bukulu waliwo by'omusangamu nga toyina na bw'otandika kumugamba nti gojja muteekamu ekyeddakiika eyo naye gy'ogenda okoma ng'obeera naye osobola okutegeera n'ogaa naye nno bwe nkola kino kimunyiiza. Kati omwami wange nga muyonjo nnyo, omwami ng'ayagala obuntuntwe obuli bitekeera watadde kino ayagala wakisanga muntu wa tayimu bw'agamba nti ssaawa emu eyiye ebeera emu bw'agamba nti no ebeera no mu capital letters bw'agamba nti kino gyokwasaganya because like gyokwasaganya from the start notegeera omuntu kati bw'omutegeera bigenda yes anti omukwano okwereza Katonda mwennyini yatuwa ekyokulabirako. Bayibuli egamba bwe yayagala ensi eno mbu n'okuwaayo n'awaayo. Kati bw'oŋŋamba nti onjagala kitegeeza oyina by'olina okuwaayo, oyina by'olina okufiirwa ggwe ku lwanze gwe wafunye. Ekyo no kizibu kyakukkiriza. Olwo olina okukkiriza bwe muba munatambulira wamu n'omukwano gwammwe nga temwagala gukyankalane. Bw'omanya nti omwami wange ayagala essaawa, kati nze nali muntu nga nina byenjagala kale nga nze naye nga bwe tuba tunatambula naye bwe tuba tugenda kusimbula ssaawa emu akuze okusa 11. 11? Yes. Nagira ndesemu kati ne? Bw'oba onootambula naye okuleka ng'onaamusangayo naye nga gye babaagala essaawa 4 ez'emisana. Naye bw'oba muntu wa tayimu, muntu ayagala nnyo ebintu Katonda bw'atyo ye bwe yamukola. Ate gambye yes eba yes, no ebeera ki? Ebeera no. Kati bwe muba munatambula babiri, Bayibuli egamba mu Amosi 3 olunya olwokusatu nti ababiri tebasobola kutambula wamu okuggyako nga batabaganye. Kati bw'oba onooyagala okutambula n'omwagalwa oyo oyina okumakinga sure nga bino byonna ebibyo okwagala okuli munda mu ggwe. Nze njagala nnyo biiki, nze njagala nnyo auto, nze njagala nnyo kino. Bw'okizuula nti omwagala Mukama gwakuwadde tabiriimu oyina okusaddaaka. Noga na wakuba wazibu nnyo musumba. Wazibu awo tusabire ekisa. Bayibuli egamba ekisa kya Katonda kibeera kipya buli kumakya. Okay. Ekisa kya Katonda kibeera kipya. Kati bwe nkusanga nti toli mwangu kinkakatako kugenda mu maaso ga Mukama ne mugamba Mukama omuntu ono gwe wamumpa. Omuntu oyo tasobola omuntu oyo n'omuntu oyo tabasobola kumiitinga halfway nti biri tabyagala ebyokugenda biki mu byeyo mu kucakala na biki naye n'akutwalako mu bufu kale obutali nnyo bwe yakuliika naye n'akutwalangako ku deeti ne mukendako mu movie night ne mu miitinga halfway nti tabyagala naye ate musobola oku anti kati bw'onaaba oyagala Bayibuli egamba omanya amazima gakufuula ow'eddembe.
kyenkugambye nti oyina kusooka kuyiga muwagalwawo bw'omala okumuyiga n'omanya omukulu ono ayagala ki n'omwami n'omanya mukyalawo ayagala ki. Kati nze essaawa zino nebaza Mukama nti nfumbye emyaka 18 ngenda gwa 19 mu bufumbo. Obutabadde bwangu bwe sijja kugamba nti ffe waffe kabadde kaweweevu, nedda maama nedda taata. Kutambula step by step mu bwegendereza bw'ekika ekyawaggulu. Mu mukwano mbeeramu okunyiiga, mu mukwano mbeeramu okugira kano mbadde sikagala nze mbadde njagala kano nze mbadde naye ate bw'otuuka eri newoddamu n'ogamba naye kati mu butuufu ddala ekinyiiziza kiki neweddamu ng'omwana eyazaawa bwe yeddamu n'akomawo eri kitaawe. Kati ne mu mukwano njagala tuyige okweddamu, tuyige munno waba akunyiizizza tumanyi nnyo okuteeka ebibi byokka byokka ne tubipanga. Omwami nakusaba sente z'enviiri mu mwaka ki mu 91 okitegedde nawe okawulidde bakakulumye anti byonna opayiringa negamba luliwe nagenda ewaffe negamba ongulira essukaali gwe ntwalira abazadde wangulirako kiro nali nkusabye kiro 5 mu mwaka ki mu 2005 naye katuli mu bane mu 2000 olaba oliose n'okyogerako ekintu ekyo. I was listening to Manuela Mulondo. Yali ayogera ku obuntu obutonotono obwo bwe bubaawo ne muboogerako ne mubujjawo. And omwami we yali ambuuza kati lwaki ate oluusi n'ogiza ne kivaayo lumu byonna obingamba byonna binnakola. N'agamba nti ekizibu ekiriwo nti sometimes obuntu obwo butonotono mububuusa amaaso katono n'atereka agenda wafulumya abanga ayabika wabi. So she emphasized the importance of okwogera ku bintu ne kijjawo ate ne mukyogerako fully buli omu n'abanga kati omutima ne gweyabya n'ogamba kituufu wanyiiza naye n'agamba nange we nava okunyiiza nawe nagamba okeere tugende kubanza omwami wange yandekanga nnyo ewaka kati ne nnyiiga nga nnyiiga naye ngamba naye omusajja ono tugenda ku kyaki yeemu oba tugenda mu tawuni weewamu naavuga emmotoka nandeka ewaka nze nennya takisi kati ye ng'akuleka akimanya akunyiizizza naye ye n'akulinda wali ku kyaki n'akulinda ku kyaki nagamba mukyala wange onyiize nti kubanga nkuleza nenze ndi muntu wa budde bw'oba yagatambule ffenna tekeera kati bulwe nayagalanga nti nina okutambulira naye wakuzuukusa bw'oba nti obutayimu obadde obawebase obaki tuzuuka tugenda ssaawa emu n'akuzuukusa ku 11 oba 15 bw'omugamba nti nkyali ng'agamba kasajja endaga omanyiiyo ojja kunsanga kati kyagenda kinvaamu mpola nendaba nga ate nze neekeereya nendaba nga nze nnyimwenyi nze neeretako nti tetambule na mwami wange nendaba nti nze okitegeera ebintu bwe bityo kati we neeseetinga kati sikyalinamu buzibu bwonna bwaŋŋamba 11 nze neezuukusa nenaaba ate nze nentwala li mu ntebe nga ninzeye kati okuyomba kunaavaabo kati kyekyega nti bw'oyiga munno n'omanya kyayagala kiyamba. N'ekyokubiri nti tujjukira nnyo ebibi byokka. Omuntu oyo jjukira ku lunaku lwe mwatandikirako waliyo akantu ke yaggambayo akamu ne bakabakamu bwe kati nga kojjukidde n'ogamba naye nedda omuntu ono mu ntandikwa yaffe twali ABCD kiki ekizze wano mu myaka 10 kati mu kifo ky'okupayiringa ebibi byokka eriyo omuntu ye nga omwami wange namusaba ez'enviiri n'azinyima nemusaba ez'engatto naye talina kye yali akuwaddeyo kweri bukyanga akuwasa kale oba talina kye yali akuwaddeyo kitwale nti kale olunaku luyampasa n'anonda mu bangi bonna eriyo abalala abasigaddeyo nga basingo twala ekyo ekirungi ekimu ekyo ekirungi ekimu bw'onaakikulembeza kijja kutta bino ebibi byonna laavu yammweddewo naye abasinga obungi okupayalinga bibi byokka byapanga ne bifuuka olusozi ne bifuuka kanatuuka ekiseera nga oba omwami agenze oba akomyewo oba takomyewo tebinkwatako nze ndi olwo abaana bange kituufu naye mu bibi ebyo 10 at least mulimu ekirungi ekimu kati ebibi bibikkeko obikkeko kino ekirungi ekimu ojja kulaba nga mweyongera. Kiriza ni waba akozeyo ebintu ebitonotono mu busobozi bwe tubeere nga tubeera grateful. Yes. Tubisiime akatono kakoze n'okutambula n'akomawo ewaka
ku baana abawala abali mu ggwanga wano n'afuluma n'agenda akawungezi n'akomawo nakyo kisiimu kubanga eriyo agenda n'abulirayo tujja kukisiima Musumba naye aba takikoze kunyamba naye alina famire n'abaana bagenda okumawe waka kituufu anti tuli mu kunoonya ebitta kakati bw'oba oyagala laavu yo ebeere empya buli lunaku munno bw'akoma omukulisa eyo tigande bw'otamuga nti weebale komawo kubanga abawala eri nedda akuvaluwinze yes kubanga ajja komawo 11 omutunuleko limu ate gwe akusanze kafirimuko n'onyiigawo kubanga ogenda kusituka ogenda obumwe kakyayo boogo ogambe ki kanoga kale singa akomyewo okunyiiza ekiro naye bw'anaakoma okunyiiza ekiro ate ogenda kunyiiga kati ofiisi bagiwedemu saa 11 kati okuva kumeka buti obadali luddawa bwe yakomyewo nga bukyali kyakunyiiziza kati kakulekera obuzannyo bw'obumalirize okitegeera anti bw'akomawo onyiiga ku 11 ng'avudde mu ofiisi kati kakuleko omala obuzannyo bwo yatuuke mu time waliwo omuntu yali acomplaining ati omuntu ono bannaye wava kumulwa atuukira wakati talinayo mikwano talinayo talina gyakugenda naye ate kyokka nga ate abalala bagamba wange no taddinako ddala ne weeks 2 kataliwe waka so yeah where is the balance kati kyekyo kati bwakomawo laba byalese n'agamba kanzire mu famire yange kimusiimire ekyo kyokka kale bwekibanga kyakirungi kyakoze mu mwaka kati kyoba okulembeza kikibeera namba 1 nti awo mwami wange akomawo nga bukyali kubanga towulirayo abalala bakomawo nga bukya towulirayo abalala bakomawo nga n'abatakomerawo ddala n'agenda okukola ne kufuuka okukola bannange nakolera emyaka eng'etaano okitegedde after 5 years nango akadomola k'amata ava kukola naye banne nga tali up country tali nti oba ali mu America nti munange visa ya buseero oba tiketi ali muno mu kibuga Kampala nga nawe mwosula kati waba akomyewo ne bwe kiba kirungi kimu kyakoze tiimako obutasiima nno bujja tuleetera ebizibu kuba n'Abaganda balina olugalo lugamba nti weebale amala ebintu kati wenkuleetera ka sweet nonga munange weebale ate jjukira nze wenga kuleeta nonsiima okimanyi nti abadalesa ak'olukumi enkyanja kuyiyako omutwalo mukyala wange yasiimye omwami wange yasiimye ate kati laavu nga bwe mbagambye nti erituuwe abakyala abasinga bo babeera batudde butuuzi omwami ampe kituufu kyatuwandiikibwako nti abaami baffe balina otugabirira naye kati guno omulembe gwe twatuukamu kaŋŋamye nti era nawo guli tuuwe kankyogere mu lulimi olutegeerekeka bw'obanga nawe osobola okulirayo omwami w'essaati bane tekiri mu stand kati gwokola oŋŋamba otya mba omusaala gwonna gw'ofunye bannaye gumala bizibu byokka omala zimusaba ate n'ogula ku ezo zakuwadde that's what you know but of course tutundye ebintu ebirala ebireetawo omukwano guno ne gutandika okugenda down the drain obutali bwesigwa kirungi nnyo omukyala oba omwami neweesiga mukyalawo oba neweesiga omwami wo ebitta omukwano ogwo omwami bwe lwafuluma agenze mubakyala anti ogenze mubakazi bo nzondese wano tiga buli lwafuluma n'omwogerako ekyo nekigendera wano buli lwafuluma n'omwogerako ekyo nekigendera wano alwadda kino waba abadde yeekuumi naga ate omukyala wange ate omukyala wange buli lwenfuluma ngamba ngenze mubakazi bange ate jjukira ino gye babeera ku mirimu era babeerayo ne basajja bannaabwe nga naffe abakyala tubeera ne bakyala bannaffe ku kitundu musigadde oba ku mulimu oba kiki mubeerawo ne mwenyumiza emboozi kati lwe babeera mu kudisikasinga wasanga oli muna atali mulokole oba omulokole oba kale kuba tetuli ku bunti abalokole bokka bwasanga emboozi n'agamba omukazi tolina kuddeyo nga bukyali ate tugendeko mu mupiira naawe omukazi tolina moto olirira bweto jjukira gwe nobadde omusindiikiriza kati afunyeyo munna amuwagira kati gweoba osuubira kyawo kugenda bugenzi kati ng'agenda ku mupiira bweguba tegunnagwa takola ki naye nga newaka bannaye waliwo tv n'ekisowaani akisasula asobola okugulabira ewaka naye olw'okuba gwe abadde amukola ki newankubadde ng'ebintu waliwo ebintu ebisobola okukolebwa omuntu naafuna obukakafu nti omwami ono maybe aline omwami oba omukyala alimu embaliga oba waliwo ebintu byakola ebintowoozesa okubanga nti maybe laba abantu abalala ebyo ebintu ebyo obiraba obisiriikirira oba ofuna engeri gy'omugambamu nti ebintu bino binyiga bwe tugenda okutandikira nga tukomye
Asoke tumulemu katono nnyo. Bwe tukomawo tugenda kubanga tutunulira ekinyini tumbuza then tutunulire n'ebintu ebizza obujja omukwano. Katukumulemu katono nnyo. Alright, nkukulisaayo nnyo mu kuwummulamu okwo. We tuwummulidde omukyala Musibadde akyayogera ku obwesigwa, okuuma obwesigwa, era ne mubuuza nti abantu bwe batandika okukyuka mu mbeera ng'atandise okulaga obubonero nti oba yafunyeyo abantu abalala oba waliwo ebintu kwegamba ebikyuse ng'olaba ddala atandise opayinga attention, olaba yali akumawo mu budde takyakumawo mu budde, yali akuwa time takyakuwa time. Bw'akyuka ate noono pattern omulala aba ayagala akyuse mu ngeri gy'amuyisaamu. For example, akumawo n'otamukulisaayo kubanga gwe okimanyi nti yatandise oba okubaliga oba okugenda mu bintu ebitategeerekeka. So obwesigwa tubukuuma tutyawo. Do you communicate? How do you communicate? Obuzibu Abaganda balina olugero oluga nti ezenkanankana n'ebisiki tezaaka. Kati gwe omukyala bw'onooyagala omwenkanankana nti omwami ayenze naawe oyende, kitegeeza obufumbo bw'obufiiriddwa. Omwami bw'akyuka, kyenasookeddeko point gyenasookeddeko nti sooka onoonye lwaki akyuse, lwaki abalize, lwaki kino kibadde bwe kiti, lwaki takyadda mu budde. Bw'omala okukizuula gwe wennyini olina okuddayo ogonde, ate kola ebirungi bye weesigalizaayo eri ku luno bikolere ddala. Kati omwami gy'anaatwambula eri ajja kulaba naga naye omukazi ono abaza kaki, n'ategeera nti naye nze wannakirijja, bwe nkomawo ku luno abatampa nahaaga ate nampa haaga, abayita simayiringa ku luno abatasigala ku simu ku luno n'essimu yagisuddeyo najja nampa ne kajuyisi nga te bonaku zaalwango yampa juyisi, ate ng'amaze okutegeera nti nno nayise wali. Kati agenda reasoninga kubanga nabo bantu n'ategeera ate kati wano bw'okola kino ekya Katonda akwegattako kubanga oba okoze ky'olina okukola ng'omukyala oba oli mu pipeline ya Mukama. Kati Mukama mwennyini yaba olutalo oba olumulekedde. Kati fe abasinga obungi ffe twerwanira entalo. Kati n'ogamba omwami kayenze nange ez'ebiddayo obunaku byankwana dda neekuuma nga neekuumira omwami nga ye bw'atanneekuumidde naye kaŋŋende. Kaŋŋende ewaza ebiddayo, kaŋŋende ewa John, kaŋŋende ewa Lulingente. Ate n'ofunirayo ebizibu kwolwo. Naye bw'osigala te gwe ne weekuuma n'obeera mu maka nga gwe n'okola ebituufu by'oteekeddwa okukola, omwami o the end of the day era ajja kukoma agenze leka nzire wa mukyala wange yantegeera. Abo tubalabyeko. It doesn't matter whether kiva ku munno bw'akyuka gwe tokyuka. Ye statement entuufu gye mbadde nina okwogera. Gwe sigalawo bw'anaalaba nga tokyuse mu buli ngeri kino gwe kyosigadde okola ekituufu kijja kuwalula omutima gwe era gukomewo bwanewuwo. Nze nayagadde engeri gy'oyogedde ku kisa because I know most of the time bino ebintu bino bizibuwala because tuyina ego, tuyina pride, tuyina nze bandaba batya sijja kumuso sijja kulabe naye watandise nakyo n'ogamba osaba ekisa Mukama anaakuyamba n'okiyitamu. Andi kati ekisinza obungi bw'oba omuntu gw'ofumbiddwa nga omwagala okwagala kuwaayo okwagala nakuwadde ekyawandiikibwa 3:16 Yokaana nti Katonda bwe yayagala ensi n'awaayo. Gwe bw'oba kati nze bwe nayagala mwami Walugaba nina bye nasuula n'enkola Walugaba byayagala. Walugaba bwe yayagala Miriya ayina bye yasuula n'asalawo n'ayagala nze. Kati lava eri bwetyo waliwo bye weeresa. Katugeze oyagala nnyo kati nze nayagalanga nnyo okubeera ku kyaki. No counseling obudde ne bugenda obudde okitegeera. Naye kati bwe nafumbirwa nga nina obikola ki? Newankubadde njagala nnyo okuyamba abantu. Naye bwe nafumbirwa ate waliwo ono nina naye omufunira obuki? Obudde. Kati abasinga obungi twemalira nnyo ku mulimo. Omukazi we n'otamuwa budde. Omwami we n'otamuwa budde. Kati essimu zaatujjira ennaku zino. N'obeera ku TikTok okuva ku makya bannange paka budde kuziba. N'omwami n'akoma n'omukubako oli taata John akomyewo kale. Gwe n'osigala ng'oscrolling oli ku TikTok. N'enkya
ne wiki neggwako n'ey'okusatu ekivamu olwo mwami nga gawaayi mwami mukyala takyalina budde bwange kanoonye ku banfule abalina obudde obwange naye bw'otegeera nti tiktok tegenda kumpasa bannange ekyo nayo kikulu okukimanyi tiktok tegenda kunjagala ne bwe naagibeerako wabula ekulya buli nekuweereza ka message data gwaguza aweddeko n'oteekako omulala kubanga okyayinako okyayagala okulaba naye tiktok nungi sigivumirira nungi social media yonna nungi naye giwa obudde bwayo mukama omuwa obubwe n'omwami omuwa obwo n'abaana abo beetaaga obudde bw'abazadde. Yes. Okay. So tuwayeko ku byawandiikibwa ebikwata ku mulamwa guno gwennyini gwe twogerako. Bakolinze ekisooka 13. Okay. Bayibuli yagamba eti nti bwe njogera ennimi ez'abantu n'enjogera n'ez'abamalayika naye nga sirina kwagala mba nfuusa ekitaasa ekisaala. Kati buli lw'obeera nga mundamu gwe toyina kwagala naye ng'omuntu oyo wamufumbirwa ng'okimanyirira obanga wamuwasa kubanga omulabyeko ebyo ebyerere kyenavudde nkugamba nti tetulaba bibi byerere ku bannaffe. Omuntu obula omulabako ebyo ebyerere ojja kuwunzika nga ddala nga bibi byerere n'obulungi wobadde omulabako nga tokyabulaba naye ate bw'ona oggyeyo ekirungi nekiba kimu n'okiteeka mu maaso ojja kulaba ate nga ebirungi byeyongera. Nga bw'onoonya vaasi eyo abalayi baffe mwe mukirowoozaako ki kino ekyokubanga nti emyaka tugamba tugenda nga tukula waliwo ebikyuka ku mibiri gyaffe gye ndowooza nenge gye tulabamu ebintu okukula oba age does it also contribute to obufumbo buno okubeera nga tebikyanyuma tebikyalimu excite kali butterflies temukyalimu oba eyo level mba mwagivaako ate nno bulijjo oyongera okukula n'omuntu laavu eyongera kulinnya anti kati ekyo kyekizibu tetutegeera ekyo bulijjo obeera ne munno ne mukula okimanyi nti watandika wali lunaku lyakulaba ne mugendako awutu ne mukola mutya kati byali byaggwaawo kati ate omuntu gyako mukula n'omwami we oba ne batuuka ekiseera kyobula abaganda ebagamba babiki nti abantu bwe babeera ennyo awamu bafaanagana atuuka ekiseera atayagala munaamuveeko wano ku lusegere nze maama wange taata wange gye bali naye taata waliwo we yalwala najja nga nina omujjanjaba eno e Kampala naye nga omutima gwa taata mulwadde nandizeyo kewaka kanzeyo kewaka nemuga taata ihoka ne bona ddayo yali mukapiira nga fugira mukapiira kati ne bona naye nga omutima nga ne maama eri buli kaseera kuba akasimu bani ali atyo tegamba ne Sezaro wange Nazaro wange nabo gye bali balamu naye omu bwalwala omu baba bagala kutambula wamu bwe bati. Yes. Kati bulijjo okukula ne munno jukira oba omuyizi akawonvu n'akagga oba omuyizi kyayagala ne kyatayagala kati abamukwano gwo weebuziba nti ne bw'ofuna ekifaanana kitya gw'osooka okukigambako kati gy'okoma okukula omukwano guno gukula gy'okoma okukula n'omuntu wo mweyiga nga bibadde bikunyiza tebikyakunyiza ebibadde bikucyankanya tebikyakucyanga ng'omuyize kale kati omukwano ogukula gye mukoma okukula ate sisuubira nti ate mwawukanira awo nga mukuze. Abalabi baffe olaba ajja kuga nti omukyala wange n'oyo omukyala yakula yenna kati abaana 5-6 sikyayagala okitegeera because byebiriwo abantu they get excited ku kipya ekipya kyekiriwa byangu biri exciting butterflies everyone loves those adrenaline eyo first love first word naye wigenda nga bigiraga omwami naye oba yabakiyena awo yakula yena yakaddiwa yakola ki so okitereezezza musumba nti gye mukoma okukula naye muba mukwagala ate it becomes more okwagala Bayibuli egamba olunya olwokuna nti okwagala kugumiikiriza kati bw'obeera ne muno wabeerako byolaba n'ogakamugumiikiriza okwagala mulimu okugumiikiriza okwagala mulimu okusonyiwagana kuba munyizaganya bakyogera bati onyiiza nange nenkunyiiza oluusi nga simanyi naye bw'ojja ne tutuula ku mmeeza emu ne twogera nga nsaba kunsonyiwa naawe wenyewe naawe nonga nange munaye nsaba kunsonyiwa awo lavu yamwengeddewo buto
naye kati gwe olwobeera nga gwe mutuufu buli kaseera gwe mutuufu gwe kyekino kyeggambye nti gweobeera olaba bibyo byokka bibi byokka omuntu byomupayiringako naye ngaera mu bibi 10 bannaayi tosobola ga nti mubulamu ekituufu ekimu oba ekirungi ekimu kyeyali akkoledde. Pastor Miriam asobola yogereko n'omukyala oba omwami atulaba right now nga ye alaba omuntu yaggwako ku mpagala nga wekiyita. Yeah, those people out there and they know themselves. Nga ye alaba nedda mukwano alabyeyo kata ate kali ka 25 oyo naye nalina ebizibu bye bw'onaamwetegereza obulungi aba akwagalako bino byokoze bino byobonyebonye ne mukyala we okuva ku day one kati ate oliwa 25 tamanya na bino byemuyiseemu ye ayagala eva out ayagala bino ayagala biri naye ono gw'obadde naye yamanyire kati bane tufunyewo mmeka nitufunyewo obukadde 5 tuzimbe apartment tuwenga ku sente kati omuntu ono gw'okuze naye aba n'ebirowoozo nga mussa kimu kati ono gw'ojja ku university ye tajja bitegeera ebyo ayagala ompangisa apartment ya bukadde 10 omwezi yes ayagala olugoye luyandiguze emitwalo 5 omutwale mu lwe milioni 5 anti alina okulaga banne byasoma nabo nti nafuna owaki kati mu buli ngeri oli abamuli tegamba kulyako bibyo naye nga tebwodde woono n'omukolako n'omulabirira n'omwagala yes kubanga aba abulamu ndabika aba abulamu laavu omuntu oyo bw'omwagala okimanyi tasobola kaddiwa ng'omwami w'omwagala bunaku omulaba nga azze buto ng'omukyala w'omwagala bunaku omulaba nga azze buto bulaba ayambadde obina begenda okumugulira akateeteeya omugaye mukyala wange nsuuliramu kano ulebe bw'atalabike bulungi bw'oba oyagala akakondo kamuteekemu naye akutambuliremu awo oba kamukubye ekigwo byononyeri bimuteekemu wano olabe bw'atagire olabye asibye akaviiri omukazi wa neighbor ate n'omwegomba nawe omusibisa akaviiri olabe bw'atanyume naye owo omulesa awali nga kisiimula tomunyeze tomukoze eki ate weegomba eri azaalidde gwe abaana bamukutudde era abaana gyakola kijjo gyakufaako kuwuliriza biki abamu babagana n'abakozi toyita mukozi waka emirimu jagyekolera abaami mwe bambagana bakoze waka. I don't know why they do that. Anti kisinza kyekye nagambye nti okuyiga munno kyayagala bw'omala okumuyiga kiba kiryoke tasobola kugaana mukozi yine musumba aba ayina ensonga lwaki aggaanya omukozi ng'alaba buli kimu waako mawe era gwosigala wali ng'okoze otya kati n'agamba kati omukozi ono kamumugjewo tulabe bw'ataasituke nampa juice aba n'ensonga kino kyenagambye nti olina yes bwaga nti omukozi leero tajja kubeerawo bamba mutegeeragana buli kimu kitambula bulungi. Bayibuli egambye Bakolinzi ekisooka sula 13 tuve ku lunya olusooka bwe njogera n'ennimi ez'abantu n'ez'abamalayika naye nesiba nakwagala nga nfuuse ekikomo ekivuga n'ebitaasa ebisaala era bwe mba n'obunnabbi n'entegeera byonna ebyama byonna n'okutegeera kwonna era nesiba nakwagala obansomye bubi era bwe mba n'obunnabbi n'entegeera ebyama byonna n'okutegeera kwonna era bwe mba n'okukkiriza kwonna n'okugyawo n'enzigyawo ensozi naye nesiba nakwagala nga siri kintu era bwe ngabira abaavu bye nnina byonna okubaliisanga n'obanga buli kimu kyonna naye nga sirina kwagala nga sirina kyengasiza. Kati olunya olwokwanira ogamba okwagala kugumiikiriza okwagala kulina ekisa okwagala tekuba na bujja okwagala tekwekulumbaza okwagala tekwegulumiza tekukola bitasaana tekunoonya byakwo tekunyiiga okimanyi ekyo okwagala tekunyiiga omuntu gw'oyagala ne bwakola ekibi gwe olaba akoze kirungi kubanga omukola ki omwagala ne bwakola ekifaanana kye ne bagamba nno twamusanze wazibidayo ng'ayenda muga nti nze obange tasobola okimanyi nti ekintu kyotayingiza munda muggwe tekikukosa kyotayingiza munda muggwe tekikukosa
nekijja n'okikuba eri n'ogamba nedda nze wange tajja kwenda walabye bubi neyiba omanye waliwo abo abaleeta oŋŋamba abo kukyankalanye oluusi nga sitaani yabasindise oli alaba mudaadiza mami dadi nagamba naye maama nze wange bwenaku basiiba bankuba bano nkoze nti okulaba nga nabo mbatabula n'alyoka ajja n'akuwa sitoole nga nkyamu bannange kati gwe omuntu toginoonyereza okulabira kituufu ye bwe kiba kituufu ohandolinza otya embeera eyo okulaba nga ekyo okijjawo omwami wasigale nga yeggwe ennamba emu mu bulamu bwo okitegedde bulungi kati gwe omuntu bw'ajja n'akugamba ekintu nga tonnaba ku sooka ddala oddemu wali ogambe naye omwami onge lwaki kiki kyazze bwe kiti tobuubuuka bwobuubuusa abasinga obungi olutegeera yeyagadde akaana k'essomero wuuyo ku tikitooko naye ogenda obinoonyezako olusinga na bikyamu bambi nga si bituufu tewali yagambye naye nga n'obeekwatira ine bwoba obakutte so what bw'oba nga omwami wamwagala maama nakirijja kakati habwoyomba kale bw'omunyiigira n'ofunamu ki bwekwatira muyina engeri gye mukikolamu ne mutereeza bayibuli egamba Kolinsi ekisooka essuula 3 olunyiriri lwa 18 bayibuli egamba omuntu yenna teyeerimbanga omuntu yenna ayagala okubeera omugezi mu mirembe gino asooka afuuka omusiru ku nkomerero asooka abeera omugezi bw'omala n'obakwata lubona bw'oti siri wala weefuula atakirabye programu egenda maaso program egenda maaso of course so tubuulire ebikigwe olowooza ki ku kintu omusumba Miriam kyayogedde ku ekyo n'ebintu bino ebya love banaye ebintu bizibuzibu naye bwe tuba nga tulungamizibwa abantu nga mmwe abakulembeze mu society religious leaders like that tubaako bye tuyiga ne tugamba nti eno direction enfuka kangende bwe tuti ne tugenda kutambulira ku bye tumanyi wabula bye tuyize okay kyawandikibwa ekirala ekyandiko kirala kibaddemu kikwatagana n'okumulamwa ogw'olunaku olwaleero tukolagana n'okumulamwa ogwaleero kyekyo Bakolinsi ekisooka 3:18 kyegambye omuntu yenna nga ayagala okubeera omugezi bw'oba onooyagala okubeera omugezi mu mulembe guno sooka ofuuke musiru kitegeeza ki omwami omukute lubona ng'ayenda kituufu nti kituufu mukute nawe sigaalo okuyombako kugenda kumukomyawo gy'oli oba kugenda mwongerayo ekibuuzo nkibuuzizza ggwe anti onyiize nnyo obasanze lubona ng'amukwata ku bbeere oba ng'amukuba kabina amaze omuwaka juyisi boona ayomba tekigenda nakijjawo naye ate bw'osiriwala nga bayiri beegamba nti sooka ofuuke musiru ku nkomerero ofuuke omugezi okigenda kikola otya kyekiro kye nagambye okusaba ekisa taata ffe musumba tomatiro tugamba ekigambo mbu tosobola kugamba nkoko nti njalira obuliri enkoko tosobola gigamba nti ekwalira obuliri nti era bwona ogiteekamu ojja kusanga takudde butakuzi ate ogikube nabukubi kubanga etaddemu n'ettaka mbu naye bwoddira enkoko mbu n'ogiwa ekisa eky'obuntu mbu eyinza okwala obuliri n'enkoko zinnazo ne zeewuunya kati naffe n'atugamba nti ffe abaana ba Katonda oba gwe ategedde Katonda oba awulira ebigambo bino kantunene mu kamera bw'otegeera nti bino tubikola ku maanyi gaffe tosobola kusonyiwa mwami ogwosanze nawe sigaalo mu maanyi go tokisobola olina okuddawo Katonda yamukuwa oba yakutonda n'omugamba Mukama omwami namusangidde ddala lubona naye Mukama okuyombera kwena kyokugenda kunnyamba kati mpe ekisa ekigenda okwagala omusajja ono mu bubi bwe buno bw'akoze muno ye Katonda oyo omulaba ajja n'akuwa ekisa ekintu kyo kyobadde olabanga olusozi nekikakkana n'otuuka ekiseera nga tokyakiraba nolaba omwami wo nti bambi sitaani yamuyingiddemu naye omwami wo kati ate bw'ogwe bw'omukola obulungi n'osigala mu maka n'omukola buli kimu kyonna atuuka eri omwoyo n'akuyingiddemu n'akukoza eby'obwakatonda ng'enkoko eri bwe yazza obuliri ng'ogiwadde ekisa ky'obuntu n'eyala obuliri enkoko nayo zino gizeewuunya kati omwoyo akuyingiddemu n'omusabumiitingira ne mukola eby'obwakatonda yagenda okukola transfer
agende w'omwami oli atandika okumulumiriza amugambe ne lwaki mukyala w'omukabyanga amaziga lwaki oyendanga lwaki okola bwoti nga gwe omukyala osigadde mu position yo oba omwami ng'osigadde mu position yo oba omukyala yatabuse oba omwami yatabuse kino kiri tuwe nga bwe nabagambye gwe awulidde ebigambo bino kati gwe mukama gwe gwayagala gwe tereera mu layini obagambe nti oba nakatudde ayenze nze sigenda kwenda kansigale wa Katonda Katonda atali anguzi ajja kuddira omwoyo akutaddemu n'akukakkanya agenda ayingire mu oli acyankalanye amugaye ne munetola baba nabo kati mugenda bayingizamu bino na bidi mwennyini akomewo ng'omwoyo ono gwe gwokozesezza okuyamba ate nga takomye okulwamaanyi go ate nga takomye nti kubanga oyombye nnyo nti kubanga okoze ki netonze nzize no okay yeah thank you for that amen okay tutereze akadde nga katuku ifanaye atufaayo bagitambuze sawa tukyaliwo kale tutereze ndakika buno obusigadde dakika 2 tubuliyeko ebintu tulina okutereza okusobola okulaba nti obufumbo ono tubuzza bujja yeah kakati obuzi obujja no si bizibu nnyo munno kati nga bwewaze oli mufumbo mukama akuwa omwami bannaye guno omwaka mashallah kakati gwa omufumbo nganze mwami wo muweerezeyo ka message bwaba yagenze ku mulimu mubuuze ko tuuse bulungi mukwano bwaba mwavudde wakanga munyegaganye muweerezeyo ka message akamuga nti I'm very sorry ekigambo sorry kyennukuta ntono nnyo naye abantu kibakalubirira okwogera naye ate nga kizzaawo mangu omukwano kijjawo obusungu kijjawo okunyiga omuntu nawe nga amanyi nti oli eri n'akomawo n'ofukamira n'omugamba butuufu nsonyiwa newaba bose baffe bino tukolera ku mirimu newaba omuntu yenna wonna woobeera n'omugamba ddala nga oteke nti wakoze ensobi n'omugamba nsonyiwa oba wakikoze oba tiwakikoze olw'okuba nti oyagala mubeere bumu gwe siri wala gwe mugaye munensaba ku nsonyiwa mugenda kweyongerayo mutegekereyo akalabo kati abaami ne bwoba otambula wali nonoga akamulingo okajja kutayi n'omugamba hallo nogaa n'okamufu abakyala katonda bwatu byatutonda ne woba yanyiza ati noja n'omuletera akamuli oba kaswiti oba kaki kamusanyusa ate naera na saidi zombi tekiri ku bakyala bokka oba ku baami bokka naawe omwami kikole naawe omukyala kikole yesi mutambulira wamu kijja tuyamba nnyo teyanze ye musumba amina oh yeah right on time okay akoko oyogedde ku kagambo I'm sorry olwo nakagamba akala thank you yes kati obwo bugambo olaba ng'obutini bwennukuta ntono naye ate bulina engeri gye bukola muno naakuleetera akantu n'omugambo naye thank you kayina engeri gye kamu pushing enkyo okuleeta ekinene n'agamba bwe mba namutwalidde ka switi ka 10 kubanga obutandika love tewa bungi tojja genderika nogenda nkole bwe tinebe tandika naka katono koolina akusinzira ku nfunayo no bwakasimba tekikuwa amaanyi okimanyi omuntu omutima ogusiima gwe gusaba ne sale etoke wa Katonda ne mutandika nga mulimu bwabu n'osaba no mubeera muguni okakananga mwaba biliyoniya nayagadde nekyo watugambe nga otandika n'ogamba ofumbidde emyaka 18 19 abiri naye ejona that long time is not wakyekolera mbu because oli mukyala mulokolo bakyo bakyali kisa kya Katonda tusabe ekisa abantu baffe abatulaba tusabe ekisa mukama atuyambe tuyite mu mine ebintu nga mukama akukwatiddeko otherwise tosobola byekolera wekka ekyo kye kibadde ekigambo ky'olunaku lwaleero ku chano yaffe eya There is Still Hope okusabirwa okumanya ebisingawo n'okuwanirira omulimu gwa mukama osobola okuyita ku namba zaffe okuli eya 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15 osobola n'okutufuna ku email tctv74@gmail.com